Mubajje bwagenda kwogeramu ne President Museveni. Abakulembeze b'obusiraamu kambabuulire kino. Mwe mwenna abagamba mbu temujja kusasula ssente ezo ebbiliyoni 19. Temwerimba, temwefera, muve mu birooto. Mugenda kusasula ssente ezo. Tewali 10 kijja kusigalayo, nze mbabuulira. Oyo justice siba Justin kyabaho. Ababanje biliyoni ze 19. Muve mu byokwerimba. Mugenda kukola kooti kye yalagira. Musasula omusajja ssente ze. Muve mu bitu byokwebuzabuza abasiraamu. Mwe mwennyini Supreme Council y'obusiraamu yatunda ettaka emirundi 2. Omusajja abawa ssente ze biliyoni 3. Ne mumuguze ettaka eritaliyo ng'olwedde mwali waako dalizi. Mwakwata ettaka ne mukwata ssente z'omusajja. Biliyoni 3. Omusajja ababuuza ettaka liri wali mwanguza. Liriko liizi, kuliko omunene aliko. Mukwate ssente z'omusajja muzimuwe. Ndabyeko abakulembeze b'obusiraamu muli eyo mwerimba. Tetujja kusasula. Era mujja kusasula. Mujja kusasula. Mbabuulira bino. Mujja kukola. Mwateekayo apiiru mu kooti. Kooti yagoba apiiru yammwe. Tosobola kutunda ttaka mirundi 2. Oba Mubajje yagenda ozisasula. Oba Kawooya. Oba ani. I'm telling you this. You'll pay the money. Supreme Council ye yalitunda. Ne minutes weziri. N'endagaano weeri. Omusajja mwali mulina omuwa ettaka lye. Atekeko ekyuma ekikola ki? Ekikola ennyama. Kati muve mu bintu by'okwebuzaabuza. Ezo blame game. Mubiveemu munoonye ssente z'omusajja. Look for the money. Mujja nno zireeta biliyoni 19 z'abanja kwa interest. Zasooka kuba biliyoni 3 ze yabawa. Omuntu akutte ssente zazibawadde. Mumutunzize ettaka ly'ekifere. Yeekubidde enduulu mu kooti. Kati muli awo mwebuzaabuza. Oba Sheik Mubajje olekulira. Baize Sheik Mubajje ebintu byokola tebiri funny. It's no longer funny Sheik Mubajje. N'okwata eddiini y'abanno nga bw'otunda buli kimu. N'ebintu by'obusiraamu mutunda byaki Sheik Mubajje. Nemwe ssente ze muliddeko tezibamala. Lwaki muswaza obusiraamu okutuuka awo? Ne mutunda ettaka ly'obusiraamu. Kati kyabaho Justin kyaba mwali mumutuuza kyettaka essemba buli luyali. Bye mutunda byammwe Mubajje. Sheik Mubajje bye wali otunda bibyo. Ne lwaki ssente zibamazeemu? Ne mutunda nokati osinzeeyo omuzikiti. Mulimba nammwe. Bye mukola. Kati ogenda wa President Museveni nawulidde mwina meeting. President Museveni tuyambe buyambi. Tokwata ku ssente za wa musolo kusasula mabanja g'abantu. Bw'aba Sheik Ramazani Mubajje yatula mu meeting etunda ebintu by'obusiraamu abisasule. Sheik Mubajje sasula ssente. N'ebyo by'okugamba mutuweeyo omuzikiti siba tuweeyo ettaka ly'obusiraamu tekijja kusoboka mukwate biliyoni 19 mwenna abakulembeze b'obusiraamu abatuula ku Supreme Council etunda ebintu by'obusiraamu musasule ssente z'omusajja. Kooti yabawa mpaka 21 Desemba. Mwagadde nnyo ssente nammwe mulimba. Wano Sheik Mubajje omazeeko ebbanga. Lwaki towummula? Okuvanga nakazaalibwa Sheik Mubajje gwaliko. Why don't you retire? Omukulembeze buli walwa mu kifo. Abata kyalina pulaani eddako. Abantu bakwasiza ebintu by'obusiraamu obikutte obitunze. Ate kati obuleminga kooti kati kooti yakola nsobi ki? Omusajja mwamubba.
nange niwe nandibadde nze. You sold land first of all. Sheik Mubajje ettaka lye mwatunde Sembabule lya busiramu Syria mmwe. It's for Muslims as a community. Mukutte sente z'omusajja billion 3. Omusajja ababuuze ettaka lye mwanguza ate nga kulikali kayina liizi. Kati temwagala kusasula. Mujja kusasula. Sheik Mubajje mugenda kusasula sente ze billion 19 nga kooti bwe yasala. Ebintu ebyekifere naawe ebyekifere omunaddiini akola ebyo. Mwandibadde beerufu, mwandibadde n'amazima ne mugamba omusajja nti omanyi tetulina ttaka. You don't have land. Kati Allah ye yabatuma mutunde ebintu by'obusiraamu. Mubajje rekulira. Mubajje, excuse yourself, Sheik Mubajje, and retire. We are tired of your scandals. Oluvaawo mubakulwanisa. Sibanya tebakwagala. Sibanya kati abasiraamu bennyini be wajja okufuga. We baba bakoye retire. Myaka 3 gomazeeko Sheik Mubajje. Okoze eki? What have you done? Kutunda butuzi bintu byabanno. Ne muswaza obusiraamu bwe mutyo. Abasiraamu ekibaleetedde obuzibu abakulembeze bammwe. First of all temukwatagana. Abasiraamu n'abasiraamu tebeeyagaliza. Gwatunuulira Palestine. Leero Israeli eri mu kukuba Palestine. Walabye ekesi y'abasiraamu ejja okubayamba. Ne Egypt yennyini yagaana. Abasiraamu muyina divisions. Simanyi ono wa Kampala mukadde etakwatagana b'ekibuli. Ate ono w'Ennakasero, you cannot operate eddiini tebeera bwetyo. Mwe abakatuliki temubeegomba. Ekikuumya abakatuliki nti bakoze developments. Setirale banka weeri bayina supreme leader ali ogwo Papa. Gwe tudde kintu ky'abakatuliki olabe. Papa bw'atakugoba. Eno mbakatuliki ffe tetulinda. Singa Sheik Mubajje abadde Archbishop Bakatiki singa twamugoba dda. Oyo tulagwe ekitugwe ky'omukatuliki gwe. Catholics are conservative. Towa balina development. Otuka buli kigo ky'abakatuliki kirina essomero, kirina eddwaliro. Lwaki bakola development? Tulira Namugongo Uganda Matters bwefaanana. Namugongo yokka bwefaanana. Otegere nti abakatuliki they are organized. Bogeza olulimi olwo. Negwe omaze okutunda, gwe mukulembeze, nawe meeting wazirimu, ate now you are blaming people for your own mistakes. Why don't you copy the Catholics? How they are doing things? Gwalyo de kwati Centenary Bank egudde. Centenary Bank ne bwogenda mu kyalo waliyo ka ATM. Ewali ekigo ky'omukatuliki ne banka yebeerawo. Eddiini sente. Ne buli kiseera kufukamira President Museveni. President Museveni atuyambe ate oluvaawo nga mumuvuma. Mbu simanya Museveni yatabudde abasiraamu ate nga musabiriza sente. Kati Sheik Mubajje agenda kukola yoki ewa president. Ye yamutuma atunde ettaka ly'obusiraamu. Ebintu ebimu mubikoppe. Nama temuyinza kusajjira mu ddiini y'abannammwe bwe mutyo. Ne mutunda amataka ebintu by'obusiraamu byonna biweddewo. Abasiraamu baali bagagga nnyo. Idi Amin Dada agenda okufa nga abasiraamu bagagga. N'ekiki kye bakyayina. N'omuzikiti gwennyini we guli ogw'Odi Kampala waliwo azimbawo amaduuka. Gwe genda Rubaga kale otundewo kale zimbawo amaduuka. Mulaba abakatuliki kyeki. Ffe abakatuliki tetusaagira mu bintu byaffe. Nga bwana mukulu atunda ati. Tekisoboka. Kyova olabanga abakatuliki bakoze developments. Bategeera zimba amalwaliro, zimba amasomero. Otekewo ne banka. Wanedda Archbishop yatuukanga e Rome ewa Papa. Kati bonna bana batuuka. Organization. Ne mwe bakulembeze b'obusiraamu temukwatagana. Buli omu ayogera lulimi lulwe.
kati munategeeragana muti kwate ekyamazima ddala kooti kye yasala mbabuulira bino ku lwa Katonda n'ensi yange mugenda kusasula biliyoni 19 oba President Museveni abayambako n'asasula you are going to pay ojaye kiriko kubuuza. The question is who is going to pay? Is it Mubajje or another person? Wayinza okubaawo omusiraamu omugagga naganze nzisasudde ebintu by'obusiraamu buleme kutundibwa naye buli kintu kyonna obukulembeze we bufa. Kamba bulire baganda bange buli kintu kyonna kifiira ku bukulembeze leadership. Kasita ekintu kyonna obukulembeze bufa kasita Mubajje Seeke Mubajje yava ku byeddiini n'atandika okwefuula munnabyabufuzi. Retire wummula n'omulala akwatiraawo bannanga banayogera temwagala kuwummula. Omuntu lwafuga banne emyaka 3 nze nali mu baby class nga batubuuza who is the head of all Muslims in Uganda? Sheikh Shabani Ramazani Mubajje mpaka nakati yaliko naye omubuuza okozeewo ki Sheikh? Tewali kutabula basiraamu dividing Muslims kutunda bintu bya basiraamu tagambwako olumalanga dduke wa President Museveni mbu bampalana kwandi mobilizer bampalana his excellence lwaki abalala tebabawalana wano Seeke Muzaata buli kye yayogera kituufu kituukiridde banne buli omu akubire ku Seeke Muzaata mu ngalo. Seeke Muzaata yayogera ano nga mugamba mulalu omanye abanange amuyina ekizibu ababuulira amazima mulugamba balalu ebintu bimala tuukawo. Obusiraamu bamaze bubanje biliyoni 19 ne twati Seeke Muzaata kyali ayogera kituufu naye nga duyalenga oli munaddiini nga oli munaddiini omutuufu ng'oyagala eddiini yo oyinza otunda ebintu by'eddiini. Olaba wano ne bw'ogula ettaka nga kuliko kyaki oba eddwaliro oba oguza empewo ogula otya ettaka okuli kyaki luyale nedda kale amateeka gadde ebbali tudde mu k'obuntu. Nagambye omuntu ne mugamba the new superpower of this world is greed. Obutakuta ensene weddewo lwa butakuta nosanga omuntu mugagga muzibu naye ng'era akyabba. Uganda ekigiziza emabega greed butakuta abalina be basinga okubba nemmwe temumatira. Kati supplementary budget yino yafulumye olabyewo ze bawadde owino abayina era be bawongerwako naye ke tusabe ebintu mbisasule naye nga abanaddiini luyalemweddeko omuntu bakuwadde ofuga eddiini otandika kwegaggawaza n'ekiva mu kulwawo nnyo buli omuntu walwa mu kifo afuuka ekizibu. Buli omuntu walwa mu kifo afuna entitlement nalabanga buli kimu kike yasaanye okuba nakyo. Entitlement ye one of the most bad diseases in psychology. Waliwo abatumya Uganda nga balowooza faamu yaabwe gye bali nga bo tebamanyi nti waliwo olunaku nga tebakyali mu buyinza. Arrogantire ng'eggwanga alaba lirye weebali nomugaba banne tuzimbe enguudo banne tukole amalwaliro abaana baffe mwe banaalwalira covid yamala kujja nga tebasobola kutambula bweru ne bategeera kati covid we yajja waliwo omwavu n'omugagga bale manjeera ffenna twalwalira kumu newo baga banne tuzimbe amalwaliro banne tuzimbe enguudo. Nali simanya mu byabayimbi simanya abayimbi kati abayimbi abawe biliyoni 13 nga zaaki luyale ku economy nga bw'ogiraba biliyoni 13 oziwa omuyimbi kuki nga abasomesa bakomplaininga bw'oba oyagala kutta eggwanga
tebyenjigiriza. Buli nsi gye basse tebyenjigiriza. Ogenda ofuna balooya abafu, ogenda funa bayinginiya abazimba ebizimbe ebigwa, ogenda funa abasawo abatta abantu, kuba ebyenjigiriza bifu. Naye omuntu n'ogamba nti okutte $1 billion 295 ziwadde State House. Naye nga tutambula essomero ku ssomero. Olaba abaana b'eggwanga waliwo amasomero nga tegalina na laboratories. Kati gwe oba oyagala tukugambe ki? Era tuba tulina kusirika. Tusirike. Tubeera awo tusirike. Mayi Uganda twasigala kusirika. Mumayize kati ndaba ebintu mu ggwanga lino. Kyoba abatulanga ne Junior ng'obuze ku YouTube. Nasirikamu. Omuntu n'agamba nti akutte $2 billion aziwadde eddwaliro ly'e Lubowa. Naye ng'eddwaliro lyatandika 2019 tewali wadde omusingi. Kati gwe oba omugamba ki Luyali? Mwebba mweka. Uganda bw'enaatabuka ffenna tujja kugibaamu. Mwe muleme okukolerera abantu, mudde mu byekibbi, supplementary muziyise bwe mubba. We shall all go in the same ship. Titanic bwe yagwa bonna baafa. Kati nderongolani. Waliwo ebintu ng'oba oli mugagga oba oli mwavu ng'eryato Uganda bw'eritabuka. Simanyi aliba safe. Kale mwe mugaane sako za polisi muzibbe. Ennyanja mugobeka abantu mbakube. Buli kimu mu kifuule nti kyammwe. We shall pay all of us. Maye kati mwe kisingo bag. Buno bwa apartment bwe muzimbye Nairobi. Buli mukungu wa gavumenti alina apartment ebweru w'eggwanga. COVID teyajja mwagenda. Naye n'ogamba nti laba luno olukuŋŋaana olwasesezza. Naye Uganda. Wulira olukuŋŋaana luno. N'ebintu bino President Museveni abiraba. Wulira gwe. Ba government official 307 bali Dubai. Nyabo. Ba government official 307 bali Dubai. Mbu bagenze ku attendinga lukuŋŋaana United Nations Climate Conference. 370 government officials are in Dubai. They have gone to attend. Look at even the seminar. It's not economical, it's not military, it's a climate change seminar. No gamba ni aloga Uganda really. You know Prime Minister. Bisatu musanvu. Wulire sete ze baba maliddeko. Buli mukungu yagenze Dubai tiketi ye eri wakati wa 1.5. Ticket ze dollar bisatu $377, which Ugandan money is equivalent to 1.5. Buli yagenze Dubai tiketi ye ya 1.5. Ewamu wonna government ya Uganda yabamaliddewo $1 billion. Let me use English. 370 government officials are in Dubai to attend a climate change seminar. Every government official who went to Dubai, his or her ticket is 1.5 Ugandan money. US dollars, it is $377. Bagenda malenda ku 12. They have to get allowances per day, per dam.
The government spent more than 10 billions to get them hotels, to get banange. Nenga kubona abagenze mu climate change Dubai tekuliko yali asimbye wadde omuti bubataasa butonde bwansi. Kakati gweri eggwanga ani abaaliroga? Who is bewitching who? Ani alogani? And then you expect me, Junior, to come here nange nkube mu ngalo. Tie, government is okay. 370. Bali Dubai beewumulidde. Bali mu climate change. Tebasimbangayo wadde omuti. Wadde okusimba omuddo. People are constructing in wetlands. Bano bali Dubai beeyagala. 307. Tetwina malwaliro, amasomero mabi, enguudo zirimu ebinnya, bali Dubai. Naku 12. We bafuna zaalaawo ensi hotero zaasasuddwa ebbiliyoni 10 ez'omuyiwa omusolo zigenze. Kale nno semina ebeereko nga ya byanfuna economico. Webale nnyo kati ate Dubai gye bagenze eddungu. It's a desert. Kati climate neba naye tujogeddwa naba negwa tujogeddwa. Ogenda otye Dubai o attending climate simanya conference nga Dubai yenyini is a desert. In fact Dubai yeina n'okujja mu Uganda if it's about climate. Ketukubireko engalo ez'amaanyi. Let us clap for ourselves. Hey. Vision 2026 tujiri wakati. So, aonga nvuddeo. Mu Uganda ebintu ebisinga obungi olina okubiraba n'osirika. Go home. Luyale olina okubiraba n'osirika. Ebyo ebyatisa isima ebyo. Waliwo abanda bakulaivu nga nkaaba. Mu Junior naye yeekaabya. Kaakati nze buli wenzijukira isima nkaaba. It's normal. It's normal. Isima was a great person by the way. Bino yabibagambanga. Nga alisikinga bulamu bwe. Bino isima yabibagambanga. Naye omuntu n'akulabanga okaaba. Yes, I'm a human being nange nnuma. Nze isima yannuma. Ite yannuma mu byakabampaane. Nze isima yali mukwano gwange era akyali. Kakati nze buli we mujjukira nkaaba. Kakati n'olwekyo mwanda bakulaivu ya TikTok. Junior akaaba obuziga bw'ekirogo. Every time I remember isima because tewaliyo omuntu ayina lo kubibagamba. Otherwise isima yali asimplifies omulimo gwaffe. Nga isima newe kiba ekintu kikaluba akiyisaawo. Yayogeranga mazima. Isima ekyamutisa mazima. Oloza bamutaalwanira kibanja kya taata we. Oloza isima amasasi ge bamukuba mbu yali abba ssente za ggwanga mazima. Uganda yakyawa amazima. Kwa buli omu mubbi. People are crafty. Ababbi tebaagala baga nti babbi. Ababbi babeera mu masuuti. Obubbi obuli mu gavumenti. N'obubbi obuli ebweru wa gavumenti. President Museveni alina sooka wamba gavumenti. Ababbi basinga mu gavumenti. N'osanga omusajja alina kabangali 2. Nga poliisi emukuuma. He's a senior person in the government. Naye nga libbi. Singa bamukwata dda. His only bodyguards are supposed to arrest him. Kati enensi yewunyisa. Ababbi be bakuuma. Thieves. They are the ones who are protected. No, yo singa bamukwata dda. Isima yabibagamba. Sheik Muzata yabibagamba. Kati Junior yanza abibagamba. Nange era ekiseera kyange bwe kirituka bajja kunzitira nveewo. Kati ani anaabibagamba? Nange ekiseera kijja kutuuka banzite.
kati gwaga nyenda kubeera kunsi banga lyonna era nange sister Junior mujja kuba muli awo Junior bamukubye amasasi bituufu kasuku wama kituufu Junior afudde hey we are rotating on the same mountain fenali ekkubo bali baba tusoseyo busosi kati mu Uganda bwosirika ofa bwoyogera ofa kati yogera nze Isima yangamba Junior nasanga nga Isima ne mugana Isima oba abasajja bajja kutta Isima yangambanga mu Uganda bwosirika ofa bwoyogera ofa kati yogera omugazi Isima bwe yangamba kati lwaki soogera supplementary budget bwetyo bwebadde sente z'omuyiwa omusolo bwezityo wezigenze ngera bulijjo namwe mugule amawulire mubisome sister Junior Kaye yakuyisizaamu eggaali Wisdom Kaye mumuleke bambi ali frustrated saagala nnyo kwogera kuba kyeyo kimanyi obulamu bwe Bulaaya si bwangu Bulaaya wazibu so nze munange nga nange bwenkeera okunoonya sente I respect people abali abroad nze oba okola mulimo ki oba osenyambala asima nnyo oba oli mu bakadde as long as you get money the end justifies the meaning kakati Anko Kaye Senga Kaye waba yagenda bweru kufumbirwa agenda anoonye ku sente siminaako buzibu nange after all nyezo okujja naye right now Uganda tennanemerera nkyagipambana Uganda wazibu naye nebweru wazibu bakulimba jangu ebweru Johnny yajangu okubeekyeyo sente ziri Canada bakulimba nze nina abantu bamaze ebweru emyaka 10 tayina kayina wadde buli wantu waliwo ebizibu ate buli wamu osobola okugaggawalirawo teri wantu we batonda ati wano tosobola gaggawalirawo wano osobola you can get money anywhere you are ekitwawula bwongo hamu ne bw'omujjako sente zayina addamu n'agaggawala oyo amisi gwolaba to be rich is a mentality poverty is a mentality mindset obugagga butandikira mu bwongo toyinza funa buwumbi nga tobulootangako you can't dream you can't get what you don't dream ekyo amu ye yakinjigiriza mu katabo ke reason based on what on reality mugale musoma akatabo ka amu there is a lot of sense amu agamba you can't tosobola kufuna kyotaloota kali buli wamu osobola okugaggawalira the moment you have the right mindset waliwo abantu nga mwegobye ku mirimu naye nga gwe kizibu wano sobolawo emirimu mingi tukeera nnyo Junior olaba wawe batakeera n'abakola mu banka bakeera kati olaba gye batereka sente mu banka abantu bakeera what about you Junior you, every time you are complaining zabuna esina kino nze Junior ndaba nze sibisobola buli muntu kyasobola okukola naawe okisobola you just have to believe in yourself fe twatandika ebintu bya blogging wano ku Facebook nga batuyita bayaaye byabalalu ebyo ebintu bya social media byabalalu aba Junior tebategeera tudde mu motoka ya $60,000 ejja $1 Subaru mpya ndi mukumaliriza nyumba yange kati gwatali mulalu onsinga ki Ugandans you undermine what you don't know mwine yo character mumanyira abantu be mutamanyi ebyo bya social media abo naye basama bwasami mukwano bagagga tunuye motoka Calvin Kayanja javuka
daba bakasuku social media yatuta abantu ebweru otuka kwemba sokuwa visa omumerika kastatu na bwati nalaba numbers zoyina kategera nti wa somebody kategori eyo mbotegeranya nti mwesi bisobutayo obwekyavu nasabanya nina PhD kuyambye eki nze kola batwase batulina pisibanya masters yote inache kuyambye that's crap talk kwata bi master byo bikanyugeri fe tuli mu University of Life. The best school is life. Ati bona dawo zenda soma nnyo ora zenda soma nnyo Calvin Kayanja mulalu gwe mulalu omayi mu Uganda balalu temwagala kukiza ati buli balalu but you are the one who is mad. Nze nina abantu abansanga neka kati Junior Sente wazijjawa social media tulangira abantu tufunye emikwano tufunye abantu abatuwagala omuntu nabeera mu America nakuwa $4 nga akwagala ngo omuntu. Social media erases boundaries. Ekibaganyo gagola muvuma abantu oli ku TikTok okola gwa kuwemula nowemula n'ebitasana kati gwa ani anakwagala kwa buli omwe akutya kati nalabye kana ka Bashir kamanyira nga kali Dubai oyo omuvubuka Junior akendeza amalala olwo motoka byagenze okuzuuka nga actually ne motoka jaina sugar mami yajimu atamu banja seteze kano ka Bashir wakakabera ku TikTok kabera nge Dubai nga katuwa amagezi banaku mwe mutujeka akamanyiro abanaku mu ggwanga lino mumanyira bwe muwaba gagga amagezi hamwe akoze bubi ekisawe yandi kibisse gwe kicho kiriwa kyozimbi omanyi Junior kakate wandiguze motoka eyo ku myaka ejo omanyi Junior wandiguze mwetaka munaku gwenzi jaka akamanyiro kono olugezigezi zero sete siza nyoko kale akakana ku Bashir akakana kabero ku TikTok ka twatuza tinakaina no ikusente bwe katuwa magezi sugar mami akalibubi ayagala senteze kavuga sienta nje cyali muleve zivuga sienta njavuga la wumunze nze manyi wishi wefanana nyiza no gitula munze agona goma motoka boli tula musubalu boli manya osegera tonna manya motoka kati emotoka jovuga ngeva ku 0 etwala second emu okuva ku 0 mpaka ku 150 miles per hour it takes 0.0 for Subaru okuva ku speed meter 0 mpaka ku 150 in less than a second. That's a car. Nekati la womo egende esikuondoka anti mnaye pedo za good kaino ulira buli omu alla yandi muwadde ku sente singa aba mu mentality ya myachuka nyine mu abantu amagezi abaavu muina advice ku social media yoko gwa buli kimo commentingako naye ebibyo biriwa gwe wekoledde woki nze munaye gwe singa tampa magezi Johnny ya mutabani wange tonemanyiza siri mutabani wo unajana kwirese yes my son saa kumanyira tonzalanga ko tomanyira mwesi bakubagenda kakati Junior my son nkugamba kyusa mu ku content mukoledde emyaka ena gwe lwaki tokola goyagala abana kumwagala nnyo tukole bye mwagala omunabera Junior kyusa mu kuki bwenti obwendi I'm like that omanyira hoyo mwana Junior ekizibu aka Junior tekaina mpisa zinyambe ki nkola mu kisakate walada bekewa mama nabagereka kati empisa nzaga zaki wali Land Road gosasulira ku mpisa mbo siba Junior ina nyempisa akusonyi omwezi guno mwe banaku mwezi temunteka ngambibozi byamu mbo mwana taina mpisa gwegenda kubozala abazina kufananidde abeewamwe nze sizina era sina kyenzetaza teri mpisa bwezisasulira biru ziwan mbankola mu kisakate nze mama wa Buganda
ebyo mwandi bigambye Senga lya mbogo tabeera ku TikTok yabagamba dda haluganda lingizi luganda lingi mujja nyine mutumalako emirembe bannange Tamale akuzizza bubi abaana be kino kijuniya kyonna tekiri mu mpisa iye tetuzina ate tewali tetuzeetaaza mune banne Mirundi babeereeyo batugeya ne banne Mirundi bannange akuzizza abaana abo banaasobola ensi twagisobola dda wotulabangewo otugobanga manyira nja mwesiba ku baana b'abantu wano enali sinakola linnya ku social media nga mwali temubiŋŋamba buli omu nayagala akuwa amagezi buli omu neyeefuula akumanyi temuyina nze kye mummanyiiko nze nyirira fumbirwa wennoba gwe tulaba akasusu ondabako embalabe look at me laba akasusu laba wemasamasa sister Junior mbusibanya Junior yeyerusa neyerusizawa mboyo omwana yeyerusa tayinza kuba na sikini bwetyo sikini teriimu wadde embalabe balogo mwe neyerusizawa kulya bulungi omuntu n'olya ku KFC n'olya ku vitamins mbulwaki oyo mwana gwe bakwana Junior musiyazi kwaba nkwana nnyo kwanyirira buli muvubuka anyirira mu kibuga musiyazi sibanyamba kenga tunalaba n'obusiyazi buli abigula sibaya Junior obigula nnyo mukama yampa n'abigulirawa mutujjekenge ne fitina n'ennogo kawulina omulaba nga kimuluma akabina ko kamuluma yandibadde nako nze n'abakazi bangi bensinga akabina lwaki sebigulira nina nice figure mbukati oyo musiyazi gwe kikulumirawa ebitundu byange sobambize bamikwano munzijeko olugezigezi wano nafumbirwa nennoba Junior ayagala nnyo ebikazi ebikadde muli mu nnyoko agwata byagala onsinga kikale let us start from there leeta ebyapa byondeeta ebyange fitina yebaluma mwagala tube bubi mwagala tusabirize tujje wano twagaye banne mutuwe tetujja kusabiriza in Jesus name twagana buli omu halo mutuweyo tubakombe emabega tetulina gwe tujja kukomba mabega we can survive on our own manyo bafukamirira to praise you temwina no kyemwina